Yeesimbyewo wansi w'ekisinde kya Go Forward Amama Mbabazi asibye mu disitulikiti okuli Kapchorwa ne Kweni ng'anoonya akalulu akanamutuusa mu ntebe. Mbabazi mu kwogera kwagumisa abantu wadde nga President Museveni akyogera lunye ne wanawangula tajja kugenda ndi ekikafu kasita n'abawanguddwa alina okugenda. Mbabazi ategeeza nti nga tannaba kulangirira nti agenda kwesimba yatuukirira Museveni n'amutegeeza nti akeze enkyukakyuka eggwanga litambule olwo Museveni n'agaana naye kwe kumukakasa nti agenda kumwesimbako ekintu kye yatuukiriza. Any light at the end of the tunnel, we decided it was time to move on our own to make sure that we bring about the change we all desire. Mbabazi agamba nti eno y'emu ku nsonga lwaki bamutambulirako nnyo n'okuyiganya abawagizi be asuubiza okuzza abantu abagobwa mu ttaka lyabwe mu bitundu by'e Kapchorwa okuzimba enguudo okuzimba amalwaliro n'amasomero. Let me tell you, I have been responsible for dismissals of many people. And my results were clear. Mbabazi era asisinkanyira abamu ku beesibye ku mitendera egy'enjawulo mu Ssebbeeyo Region n'abakubiriza bejjemu okutya. Keep trying. So that courage, keep trying, is what counts. So even if you face challenges, don't give up. Okay? Keep moving. Wano wategeereza nti yeetakanya kyakuwa abantu 10 mu biseera bino kuba zikozesiddwa emyaka 4 emabega ng'eggwanga lyetaaga tekinologiya ow'amaanyi mu by'obulimi. If you are dealing with the war 60 years ago and you didn't change, 50 years ago you have not changed in 60 years, how can you expect change if you continue with the war? Therefore, there must be real change in what we do. We must try something different, something new. Aga Sekundiki avudde aleeta enkola empya ey'okufuula eggombolola ekitebe ky'enkulaakulana era n'agamba nti abakozesa mu kampeyini nga kye kijja okutwala eggwanga mu maaso. And this is the idea we have. This advanced sub-county Edward Muhumuza yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Hey!